Honorable Rosemary Seninde nze sina buzibu naye ate mutwalanga mukulu wange singa President Yoweri Museveni akuwa ekifo mu government okigaana oba okikola Minister ku nsonga ey'obwa presidency nkugambye twalonze Kyagulanyi kakati mwekyo mba sina mirembe mwekyo kubanga twalonze Kyagulanyi ate mwekyo tekinyuma ate kugamba mbu twalonze kino nedda eno abakulabyemu potential naye ndeka mpereze bannawakiso mu mirembe ndeka bannawakiso basigaze essanyu kuba bannawakiso bonna wogenda mu statistics balonda Kyagulanyi kati saagala ku going against eddoboozi lya bannawakiso nsaba tube nga tukoma wano atobo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseko nate onaku olwaleero ndi wa mukisa onaku olwaleero negatiddwako Honorable omulonde omugya owa Wakiso district gwe tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe ebintu nga bwabiraba okutwaliza wamu bitambula bitya bangi bamwogeddeko nti yasobola atya okumegga omukyala enjasa biggu abadde eWakiso eno so yensonga lwaki onaku olwaleero nange mutuukiridde tubeere nga tuwayamu tuwulire ki kyagamba Honorable nsanyusa okulaba onaku olwaleero njagala obuuze ku Bannayuganda abatula mwenna Bannayuganda erinnya Siddala ono ye mwana eyakuzibwa mu kitundu kya Kira wali ebweyogerere Betty Naluyima saawa eno nga ye vice chairperson wa district eno eya Wakiso ate ng'abaddeko omukulembeze okuvira ddala mu bweyogerere mu bavubuka n'aweerezaako mu bakyala ng'abawandiikira nemmala n'enkiika ku municipality y'Ekira era ekisanja ekiwedde mbadde deputy mayor Bannawakiso ate ne bakkiriza nga Hon.BETTY Ranga Bwanika yampaddeyo n'embeera nga myuka ssentebe wa district so kino ekisanja kye tumalako nze myuka ssentebe wa Wakiso district Hon.BETTY Ranga Bwanika ate mu ngeri enjawulo nebaza bannawakiso abennyini abanzaala ate abankuzizza be bamu be bakkiriza ne bannonda okubeera omukiise omukyala oba omubaka omukyala kiyite woman MP elect owa Parliament ya Uganda. Wewa owulira otya kubanga kikimu ku ebyo nkimanyi Munnayuganda kyayinza okubuuza nti owulira otya kati okubanga oli ku ntebe waggulu ey'omubaka omukyala? Mu butuufu nyinza okubanga mpulira nti siri w'amaanyi nnyo naye kyensinga okuwulira kyekyokuba nti nyongedde okukakkanyizibwa to be privileged mu lufuutifuuti era nembeera humbled nemba nga omanye ekigambo humble ekyo oyinza obutasobola kukikyusamu okugyayo amakulu gaakyo naye ndi humbled okuba nti bannawakiso bakkiriza ate nga tebakkiriza bukkiriza mbakiikirire naye abantu ba Wakiso bampereza mu Parliament ya Uganda nti tulina kati okusomoozebwa okwawamu nga ffe tulina obululu obusingayo obungi nga kitegeeza nti abantu ba Wakiso bamaliridde wamu nga tebeekutuddeemu kubanga mu district ya Wakiso mulimu abantu ab'entegereza enjawulo mulimu katifu aba NUP mulimu aba FDC aba NRM aba DP aba UPC n'aba independents n'abalala bangi naye okusobola okufuna obwo obuli bwe nafunye kitegeeza nti nga tebeekutuddeemu era nga balaba nti wabaddewo obwetaavu babe nga babaako omuntu gwe baweereza mu Parliament ow'enjawuloko ne balaba ate mu abo bonna kuba twabadde abantu 5 mu race naye ne bagaana edda ku luno lwokka leka tuweereze Naluyima mu Parliament ya Uganda ekyo kindeetedde okuba nti ddala nnyingira n'okumanya nti tulina ekyenjawulo kye tulina okuba nga tuleetera Uganda ate nga Wakiso yo tugitunuulira mu ngeri enjawulo ebyo ebigyetaagisa kubanga bw'otulaba ffe tulina nga Wakiso district tulina okuba nti tuli banjawulo abantu ba Wakiso tuli banjawulo. Lwaki ogamba muli banja? Abantu ba Wakiso tuli banjawulo nti district eno erina ekyenjawulo kyeri mu Uganda bw'ogyetegereza buli omu abeera alina okuyingirako mu kibuga ekikulu ekya Uganda aba alina okuyita mu district eno kitegeeza no district ya Nkizo ate Wakiso district bw'ogyetegereza teri bubeezi nti nnene naye ate erina kyekola ekyenjawulo eri eggwanika lya Uganda nga tugamba ki teno ye district
ng'oggyeko Kampala kuba Kampala yo tugimanyi authority naye era Kampala yeeyisaamu engeri ya district kubanga era ne provisions za KCCA Act zikugamba nti buli wootunuulira ekintu kyonna nga tekiriimu ng'era orifaringa kulira etteeka ekkulu erifuga zi districts erya Local Government Act. So mu ngeri y'enjawulo Wakiso district ng'oggyeko district ya Kampala ffe tusinga ssente okuba nga tuziteeka mu ggwanika lya Uganda era okusinziira ku ripooti emabegakaawo yalaga nti bannawakiso be basinga okuteeka ssente empitirivu ennyo mu ggwanika eryo ng'oggyeko Kampala ffe tuli baakubiri. Ekyo kituleetera nti wobanga kati gwe wafuuse omukiise omukyala nga totwala district yonna kubanga bakiise bannange bonna bendi nabo buli omu alinako kapaati katwala buli omu n'abako constituency gyatwala tukiika n'abantu abala 8 kati buli omu ye alina kyatunulira naye kati ffe tugatta awamu nze kati ndiwo okugatta abo buli omu ne buli omu ako katwala naye ne tukafuula wamu. Kati kitegeeza titulina omulimu ogw'enjawulo ate gwe tutunuulidde nti bannawakiso batumye omuntu ate nga ekirungi mbaddeko mu local government ndabye ebizibu bya bannawakiso ne biki ebyetaagibwa. Ebizibu ebyo birimu ekyokuba nti bateekamu nnyo n'ate bafunamu katini. Olaba embeera eyo gye balimu be bannawakiso bateeramu ddala be babonaabona okubanga batuuke ku wa gye bagenda okukolera kubanga ffe jjaamu wa Wakiso jjaamu atukwata oyo kubanga nkugambye twetolola Kampala kitegeeza buli muntu gy'ava alina okuyitako mu Wakiso ate amaliriza nga bbale agitutaddeko kwegaba ebizibu ffe bye tufuna si bizibu byaffe bya bannawakiso bokka naye bizibu bya Uganda yonna ate n'otunuulira nti wakati mu kubanga tuteekamu wakati n'okubanga abala bonna batuleetera ebizibu ne bitwegattako naate bwe tutuuka ku ngabana tetukyalowoozebwako ekyo nti abange leka Wakiso tugiteekemu ssente eziwerera ddala ffe twandibadde tetuli wano nga kati n'ekkubo eryatongozeddwa mu kampeyini ekkubo lya Kira Kasanga Timatugga nga lyatongozeddwa naye nga terinatandikibwako kubanga ffe we tutunulira ebizibu ebitutawaanya abantu bwe bava eri mu Eastern ne bayitawo mu Jinja ne bajja ne bapaakinga okuviira ddala emikono ne bajja ne bayingirira mu bweyogerera awo n'olyoka ofuna jjaamu ekireka wona n'olaba n'ogenda sayidi zeri ekyengera abantu ne balyoka bava gye bavudde mu Western ne batereera jjaamu mu kyengera omwo mwonna wonna okuyita emaya n'otunuulira wano enansana abantu bavudde yiri eri Hoima bavudde wala kati so olaba ezo man hours bannawakiso bambi babeera bavudde munda munnabweru nga bazze ku main nabo bavudde eri bavudde mu nga Kasenge ne bajja ku main kati byebizibu ne bibeegattamu so ekimu ku kye tusaba era kye tutunuulira nti era manyi bannawakiso nga manenti yaabwe enjirina mu maanyi kwe kulaba engeri kiddala ekisoboka okulaba nga zino enguudo ezitugatta abangi mwasanjala eziri mu Wakiso district naate nga zitemamu zibeera offloaded zitya tulabenga mu bwangu ddala enguudo eziriikiriza oyo jjaamu akwata ku main ezo bannawakiso ne babeera nga batawaanyizibwa ate ne bannayuganda okutaalira wamu kuba nakikugambye ffe ebizibu bye tulina si bya Wakiso byokka bya Uganda yonna nti kaakati bwe tunaamala okuba nga tukwatidde wamu n'abantu abala bonna abasula mu Wakiso naye ate nga si ba Wakiso naye nga basula mu Wakiso bwe tunaakwatira wamu kugatta ne ba MPs nga nabo basulamu wadde nga tebakiika wamu nga tebakiikira district ya Wakiso bwe tunaakwatira wamu ne tugamba abange ku luno lwokka mujje tulabe bajeti ya Wakiso katugambe ey'ebyenguudo weeyambibwako mujje tulabe nga enguudo zino wadde zaakwoneddwako oluguudo lwa Nakawuka nti nga tutunulira nti womala okusalako n'ova wali empigi n'oyingira awo noyingira mu Nakawuka road n'ojja Olumba paka wano nga Natete nti leka tulabenga mu bwangu ddala tubaase ssente ezikola ku nguudo ezo nga ogenda Ekira oluguudo lwa Kira Matugga paka Wakiso ne lujja ne lulumba ne lwetolola Buloba ne luliikiriza paka Masaka road bw'okwata olwo nalwo luyambibwako nnyo nalwo lukolebwe kolansi mu bwangu ddala ne tugenda n'olwo olusalako busa kwegamba tunaakwata enguudo ezo ezimu engazi abantu bonna abakwatibwako kobenga oli munnawakiso kobenga osulambusi kobenga oyitamu ne bayonga ne batukwatako ne batuyambako ne bagamba abange leka Wakiso tubeeko ekyenjawulo kye tugiwa awo
tujja kumanya nti owange ate kakati bannawakiso kabafune ku ssanyu ate nga essanyu eryo ligabanyizibwako ne baki ne bannayuganda. Weewa nkweyanza Honorable omuntu ayinza okubuuza akulaba awo nti kyakiso ki kyobadde nakyo oba kyolina kyewakira ku banno okusobola okulaba nga oyita mu kalulu kano kubanga tebyali byangu okutwaliza wamu oba temwali batini abali beesimbyewo. Of course era abantu kati bwe bakubuulira nti ng'ogyeko kuba mmanyi twafuna omukisa ogw'enjawulo abantu bangi wadde twali mu scientific naye abantu bangi batunuulira kikyenjogerako nkugambye nti sirowoozaako bulowooza ku biki ebikwata ku bannawakiso mbiri wakati mwenzaaliddwa mwenkulidde ne banzijjamu wano nga nsomera awo kumpimpi nga mu Kampala kwegamba nga kitegeeza nti ate jjukira nkugambye nkulembedde mbaddeka mu bavubuka simanyi oba nnyina abantu abalala bennyingira nabo parliament nga babaddeko n'obukulembeze nga bwe mbaddemuko kubanga gwe byonna ebifo bitambuddemu ne student politics mutegeera kuba nawe nabeera ekyambogo nga ndi mu bya engineering nali students leader nga ndi nga women leader women's guild kakati abaddeko mu student politics n'okulembera ava ku bino bye twabeeranga ba pencil collector oba prefect va ku ebyo naye notuuka ku university n'okulembera aba students n'ofuluma n'okwatagana ne youth councils n'omaliriza n'oyingira mu women councils kati awo wendamala ekisanja kiri ekirala ekitali kiwedde wenagenda awo bweyogerere ng'omuluka ne kusalawo ate kati ngukiikirira ekira wennamala ate abakansa ne beerona muliganedda onaatukizeeko wajja tuyambako nnyo nembeera speaker waabwe era bwe naddayo nga bweyogerera omuluka guntumye nembeera awo nebaza his worship Baberi Tomugerwa naye nanfuula deputy we newankubadde twali ba bibiina bya njawulo bwe maze kalate na NUP nendabamu ekyenjawuloko awo nebaza his excellence Kyagulanyi kakati naye akakiiko n'abalala bonna babadde bangi nnyo naye neddaleko onaakwate kati flaga yaffe ya NUP naye ne Honorable Material nga bwanika ne mwebaza kuba mu kino kyemmalako so simanyi oba waliyo ow'enjawulo omuntu yenna alina akozeeko ebyo abamu bayinza okuba babaddeko bakansalas naye sisuubira nti basobodde okubaako mu egyo emitendera gyonna gyempiseemu kati mu ngeri ey'enjawulo manyi bannawakiso tebakoze ensobi ate tugenda kutambuliza wamu ebintu bino kubanga tewali muntu no man is an island tewali muntu yeemalirira nga ye yekka era buli omu amaliriza nga alina okubaako munne oba banne be yeekwata ne batambuza emirimu era bannawakiso kwenda banjulira ensonga zino ne mbagamba abange tukooye okubanga bino bintu tubyogerera naye tubulamu ogw'omumwa ogwongera okwogera ennyo ku nsonga zaffe kati mmanyi beesitukidde era ekyo kyendika ekyo tinawe binalabanga kuteeka kasente mu bibiina by'abakyala twagala omutemwa gwaffe gweyongereko nze kyenjagala okutegeeza Jackson ekintu kye nagiddeko kyekyo yensonga y'obutali bwenkanya eri bannawakiso nti ffe we tuba nga tuteeka ssente mu ggwanika lya Uganda ssente zezimu ezo ze twandyagadde zibeere reflected mu kutuwa ebbaasa ekole ku byawakiso kabibe bya nguudo kati kutunuulira mu mwaka oguwedde we twali mu bya covid baatuuka okutuwa ssente zezimu ffe abantu abali miliyoni 3 ezawakiso ne batuwa ssente zezimu wano batuuka okugabanyagabanya districts ez'enjawulo buli omu abeeko kaafuna miliyoni 65 kanaffe miliyoni 3 tuli miliyoni 3 ez'abantu tulina amalwaliro nti neoli nawabanga yavuze trailer ye ng'ava Busia watuuka mu bweyogerere ajja kubuuza bannaka health center akali okumpi wano kaliwa bwe byatuuse ekyekyo by'ekisaawe era kisaawe kyaffe kyekyasaliddwa kufe kyekisaawe ky'Ennambole amasomero gaffe ageetooloddewo gakola ki galina okubanga gasavinga so bwe byatuuse ate era okubanga tuba affecting era bannawakiso badde affected so ffe tugamba mu ngeri enjawulo wakiso girowoozeeko ekirala kubanga tuteekamu ssente ate tuyamba buli kyoteeka mu wakiso kiyamba omulala yenna so obutali bwenkanya eri bannawakiso obutukolebwako buli kaseera tugamba kyekiseera tubwogereko ate tubulabe nga tulina eddoboozi ly'enjawulo okulaba nga bikola ki nga bugibwawo Naluyima nazze tukwatire wamu ne bannawakiso tukwasaganye bannawakiso ne Parliament ya Uganda ewasosotolerwa tulabe kikiddala ekiriwo oli ayinza okubuuza n'agamba nti ng'ogyeko enguudo z'oyogeddeko tuweeyo ebintu nga 5 by'ogenda okubanga otandikirako by'ogamba nti mu butuufu kasita mmala okulayira ne ŋŋenda mu Parliament bino bye ŋŋenda otandikirako naye saagala ŋŋambe nti nno
bino bye bigenda okutandikibwako kubanga nkugambye siri mupya mu service okiraba ekyo nyinza okuba ndi mupya mu level gye nnyingiddemu eya parliament ya Uganda naye siri mupya mu buweereza wema ndi vice chairperson wa district nga tufunye akadde ntwogerako n'abakulembeze abaweera nga bali wagguluko nga offices ennene zonna zoyinza oba ministry ya local government oba kinga tugitunuulira ebyo ennyini bye tubadde twanjula zeffeeyo ze ngenda okujjayo ng'okugeza twabanjulira allocation etuteekebwako mu nguudo twabanjulira allocation etuteekebwako mu bya health mu byobulamu twabanjulira ssente ezituweebwa mu byenjigiriza bino eno twabanjulira nti ssente ze batuweereza mu bya UWEP kati ate baazikutte zonna biliyoni zinnya ze batugambye ezigenda tuteekebwa mu bino by'abakyala mu Uganda yonna kakati ate ne bazijjayo eno gye zibadde bazitadde yiri mu coffers kati bazitadde nawala gye ziba zimanagingibwa okuva ministry ya gender so nina already bye tubadde tujja twogerako ebyo nnyini bye ngenda okukwata kuba siri mupya ate sirina nti kyanjawulo kyendeeta ndeeta ekyo okwongera okuyamba local governments ne allocation eri local governments kuba local governments zeziyamba ki zeziyamba okutambuza emirimu gyonna tuyinza okuteeka ssente mu defense ne tuteeka ssente oba wane ne tuteekayo naye ssente zino ezinatambuza okubaako nti tukagabanye tuweereze abantu abalala kiziba nkulu nnyo so kyengenda okusinziira ku kwe kulaba ebyo twali tujja kutwogerako nga district eyawamu nga nkwatana ne executive ya Wakiso wamu no council ya Wakiso naye ate ne abalala bonna abatambuza emirimu n'abakwasaganya ebya ssente ne bannange mbayite kubanga ekimu kyendikoera kye natandiseeko kwe kwogera ne ba MPs abasula mu Wakiso n'abalala bonna abakulu n'abyongedde bajjukiza nti bino mujje tubikolere wamu mujje tuyambe district eno eyongere okufuna ssente eziteekebwako tumalirize ng'ate abantu ba Uganda bakoze eki ng'ogyeko ebyo ebinene omuntu wa bulijjo ayinza okubuuza nti ebizibu by'omuntu asookerwako wa Wakiso obitegeera bye biriwa sina kipya kyenyera kukolawo naye okusookera ddala njagala kulanga groups zaffe ez'abakyala n'abavubuka nga zongebwamu ssente kuba already tubadde ku district nga tuteekamu gye bayita lower enzoli ne effectiveness ng'oyinza obutagirabawo tekigazewa kuba omutemwa lwaki okiraba ng'ekyokusaga naye lwaki buli kimu maliriza nga nkugamba kyetoolera ku ssente naki kituweebwa nze Wakiso gye ngenda okuva mbadde secretary wa finance ssente ezituweebwa bwe buzibu bwe buli nti population yaffe tebatunuulira nti eno district erina abantu bangiko omaliriza otuwa kyekimu ne bali abalina districts nga neziri districts ezirina abantu 40,000 naye nange ku bwange nja kulaba nga kuba red trust plannings n'akakiiko kange akatambuza tujja kulaba ngeri ki gye tuyambako okwongerako naye ako kaba kannaluyima nga nnaluyima asobola kuyambako katini fe omubaka saaga ate kuddira gino emirimu gy'okola ng'omuntu gye giba gisaanikira egyo emirimu gy'obubaka kubanga bannonze offisi eno tebannonze kuba nti nno ddira ebibyo buli kaseera by'oba otambuza ekyo kiri sustainable kino byennyambako kuba already na programs zange nina eziyamba nina abaana nakaweebwa ekirabo onoba mu ofisi yange ya Wakiso nja kulaga ekirabo ekyakampeebwe mu time gye nali mu campaign saagenda kikima bali mu Africana nga bandi recognizinga okuba nti njogerera era nfaayo nnyo ku nsonga z'abaana netubako bye tuteekamu ne tutambuza wano ebyo ebirabo mbirina nina na bingi nina n'ebirala certificates ezimpeebwedde ebibiina by'abakyala nga ndabamu ak'enjawulo omulimu gwankosa kati ebyo byo bingi saagala nzirire ebyo byenkola ng'omuntu oba ng'ayambako abantu bange benkiikirwa abantu bentambuliramu saagala ate ebyo bifuuka omulamwa ebiba bifuuka kyekyo kiki kye tuba tulina okukola ki okufuna ekyo kuba kijja kumaliriza nga kiyambye ezo ssente wezituziteeka mu buli local government Wakiso district erina municipalities 4 erina divisions 12 erina town councils 9 erina sub counties 6 buli wokwata akasente n'okasiza ddala wansi nti de sub county omuntu wange oweebusi tajja kulinda MP rw'anaagendayo naye ono chief abanga asobola omutuusaako ssente ezo buli onookikola n'okigaziya ti n'emiruka gyaffe gino egisukka mu 100 jijja kuba kati awo kyangwa ne luwono ga nti naluyima alwa jangu naluyima ye naluyima yagenza wano yatutta ekibbo yatutta ate kakajjo awo tetusobola kutambula ate bwe ku buzibu obuli mu Uganda tibuli kimu ne kirindo oyo yennyini tulina kulanga tuteeka ssente mu institutions tuzukusa ezo institutions ezaafa tulabe nga gye tuzukusa ebyo ebintu ebirina okutuukibwako abantu buli omu waali ne bigaziwa tuba tusobola okubbulula Uganda eno dani okulinda buli lunaku omuntu wanajja ng'akutta ekisawo ye abaafuuka kabaka naagira no ekyo tukikola waliwo abalowooza nti district eno nti omubaka omukyala abaddeyo nti abadde talina kyatakoze
era abamu bagamba nti beewuunya nnyo okulaba nga alekeddwa ebbali nga Hon.BETTY NALUYIMA alondeddwa. Tokkanya nakyo kuba abamu balowooza nti akoze buli kimu. Naye n'ekiriwo mu nsi eno buli omu abaako kyakola, era nze saagala lunaku n'olumu tulowooze senti office ezifenna ze tulimu tetulina kye tukola lwakuba olumu ekiba kigazi omuntu n'atalaba. Nze kankunyumize, nyinza okuba leero sikkiriziganya na president waffe wa Uganda engeri gy'atambuzaamu ebintu bye, naye nga at a certain time naye yabaako byatuusa, yabaako byakola. Kakati mu nsi eno tosobola kugamba muntu yenna talina kyakoze eki talina kyakoze, naye wabaawo approach gy'otunuulira ng'omuntu kino kye tulina okukola. So kakati nze mmanyi banna Wakiso baatunuulira ebintu ebimu bye tunnyonnyodde nti abange kati essaawa tukwate kino tutambuze approach eno ate tubeeko kye tuyikola kye tuyingizaawo. Naye sandyagadde muntu n'omu alowooleze mulala nti talina kyakoze, ate saagala kulowooza n'abalala ne offices endala zonna ze tuligendamu ti omuntu aba yasembayo mu magezi agaba gasinga. Ensi eno buli omu aginogako kyasobodde oba akolako kyasobodde. Bino bya really akati n'okakwasa omulala. Nze nkugambye natandikira mu bavubuka. Okiraba, natandikira mu bavubuka akati ako ne maane nkakwasa omulala. Era wanaayitawo ebisanja nga biibyo. Nsuubira nti akati kano akawa Woman MP mba nnina okukakwata nenkakwasa ki nenkakwasa omuntu omulala. So tutuuse mu time ng'oba olina okubaako engeri gy'opulaninga era kiki lwaki kyetagisa nti abantu abala bonna abali mu nsi eno ke kaseera ne batuwa obudde ne bamanya nti Uganda eno njire sentya. Uganda eno oluddako nga siriiwo kino ekifo kyennyini kyempererezaamu ensi eno nandyagadde etambula etya. Kiba kikulu nno buli mukulembeze n'obeera bw'oli naye ng'olowoozaamu nti nkya wemba siri mu bukulembeze buno ekifo kino kinaatunuulirwa kitya era ensi eno eneebeerawo etya. Gwe ebisanja olina bimeka byeweewadde? Wange ntunuulira tutula wansi n'akakiiko. Byova okwogerako oli yandyagadde okumanya olina kimu kino olina bibiri weetaaga bisatu. Kiweemu obudde kino kyonna ndyagadde tukiweemu obudde ne bannakisa kati nkugambye bino ebyange byenkola sibikola bw'omu tutula wansi n'akakiiko. Ate akakiiko kano tulina ne research time, okay? Okuwuliriza ebirowoozo bya bannawakiso, okuwuliriza abakyala beetaaga ki n'abavubuka kubanga omanyi wobeera maama kati ndi mami wa district. Constituency enkulu gye nnina ye yaffe ey'abamami ey'abakyala naye buli mukyala waabeera olinawo constituency ey'amaana abaana ba district eno. Kati bingi ate n'abaami nabo abaami baffe nabo tulina okulanga bali mu good state. Kati mu mbeera eyo ffe constituency gye bayita ey'omukazi ebangazi nnyo. Kati mu mbeera bw'etyo my research team eri ku mulimu ate era ne ttiimu yange ey'awamu mu maaso eyo eri banjulira kiki Naluyima kyaliko era kiki kyaddako na kiki kyali batuuseeko. Ekyo ttiimu nagikwasa eyo eri wa option. Bangi balowooza nti Wakiso nnene nnyo ekyetaaga okubanga esalwamu. Batunuulidde districts ezimu ezisaliddwamu nga bagamba zina abantu batono nnyo okusinziira ku Wakiso. Gwe endowooza eno togirina? Twabadde abamu kubeewuunyizza ekiwandiiko kya minisita ate nga kiswaza nti ng'oggyeko districts ezabadde affected ffe otunulya rate up yaffe tuvudde wala nga tubagamba bange kyekiseera district ekule kubanga weekula etegeeza ebintu bingi municipalities zaffe ze tulina zibaako levels eziriko ate n'ekira twali tugenda kubeera affected nga tulina ne city egenda okubeeramu Entebbe city Wakiso kati naye twewuunyizza twagenza okulanga minisita ate awandiika teri kukola ki kutandika ebibuga ebirina okutandika. So ffe tuwulira era tulaba ti bannawakiso bamu ku ffe balinyeeko mu bintu bingi batulinnyako nti okuva twatandika okusaba city nga ne city ezateereddwawo zote biro abamu no babazuukusa abange mugende mutuuze kanso zammwe mugende mukole naye ffe abantu 5 abasuubirwa okuba mu city ffe essaawa eno municipality zaffe genda Nansana genda Ekira genda ne bakindi essaabaga ffe essaawa eno municipality zaffe zisingira wala ebibuga ebimu bye baateekawo naye olwokubanga mu Uganda muno mubaamu obutali bwenkanya bye bimu ku bino bye tulaba. So ffe district eyaffe yatuuka dda okubanga erina kwawuzibwa mu bintu bingi nnyo naye ebintu ebimu nze ngamba obireka era n'ekyo tukirekaawo kuba ffe twasaba okuva mu bisanja nga biri ebyo wogenda mu paperwork eri ku zi ministries, ministry ya local government, ministry ne office ya prime minister ne office ya finance
tulina paperwork nga tugamba district ya Wakiso kyekiseera ekutulwemu oba ebe nga bangi mu kibiina kya NUP bayisimbawo nga bagamba nti tugenda kukulembera naye nga tukukulemberera mulembe gwa Kyagulanyi ogwa NUP okutwaliza wamu palamenti gy'ogenda President Yoweri Museveni yalangirirwa ate era ne kooti gye mwagenda nayo nemala nemulangirira nti ye president omulonde olaba otya okusaavingira mu gavumenti ya President Yoweri Museveni etali ya Honorable Kyagulanyi ebibi bibiri tebikola kituufu twesimbawo President waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu yesimbawo n'abanga akalu kamuweebwa mu Uganda bwabanga teyalangirirwa ffe twasigala tumanyi nti ye president waffe naye ne kooti nayo nerangirira ne Electoral Commission nalangirira so ffe twabagamba era tukyakiriko era tujja kibeerako nti abange tulinze olunaku amazima regali eyoleka era ffe tugalinze ekyo kye twasigalako naye ate wakati ng'okyalina by'olinze ate kikulema kubanga okyatambuza kubanga kati kituufu bannayuganda ate baatulonda naye ate tulina okusigala nga tukola ki nga tutambuza n'okulaba obuweereza ffe tugamba muleke tukole amazima agasembayo paka olunaku lugenda kukya ate tulabe enjawulo eri mu nsi eno so mu mbeera eyo ffe tugenda kusigala nga tuwere kati bannawakiso banonza ate tosobola bateeka ate mu maziga malala nga toganya okuweereza bannawakiso abakulonze naye ate twasigadde nga tumanyi nti mu Uganda waliwo obutali bwenkanya obwakoze eki obwakuteereddwawo n'ekyo ate kankozese n'omukisa guno okwongera okusaba abo bonna abaleese obutali bwenkanya eri Uganda ng'okugeza ng'okwongera okusibira abaana abatalina musango n'obateeka mu makomera paka tubasaba nti nammwe mukigattemu tiweba famireyo nga gyeolemesezza okubanga enjoyinga oyo breadwinner katugambe nti taata omusibidde mu komera nga bw'okoze essaawa eno naye olemesezza omukyalo oyo alina okufuna okulabirirwa n'abaana okubalira obaggyeko eddembe eryo so tosaba buli muntu gwe kikwatako asala amagezi yenna gonna abaana baffe bave makomera essaawa eno abali mu makomera olw'ebutali ki olw'okukiriza kwabwe kwa politics ate mu ekyo tumanye nti nno Uganda eno si ya muntu omu Uganda ekyali yaffe ffenna kitukakateko okulaba nga amateeka n'eddembe nga lyonna lissibwamu ekitiibwa so obwenkanya bujja eri bannayuganda akanasembayo Honorable nga bw'owangudde nawulira Honorable Rosemary Sseninde ng'agamba nti nja kukolagana n'eyalondeddwa naawe oli mweteefuteefu okukolagana ne Honorable Rosemary Sseninde ekyenjawulo ekirimu nga bwe nkugambye mpadde era ne kati mpeereza okiraba ekyo Honorable Rosemary Sseninde nze sina buzibu naye ate mutwalanga mukulu wange kubanga office gye ngenzeemu ne Uganda okutwalira awamu nina abakulu bange bensangayo si bakulu bange olumu si mu myaka mwokka nobaako mukulu wo mu kutegeera obaako mukulu wo mu office obaako mukulu wo kati nze nkitwala nti buli wanaba weetaagisa okubaako kye neebuuza si eri yokka gwenziridde mu bigere naye eri buli gwe kikwatako tulame byonna nti bannawakiso bafuna ekyo ekisaanidde obbaweebwa n'olwekyo nsaba abantu bonna bennatuukiriranga tulabe nga obwenkanya bukolebwa eri bannawakiso mikwano munnyanirizanga temukoowa ensonga ze tuliko za kuweereza abantu tulabire ddala nga tuba ne Uganda entebenkevu akatalekeka singa President Yoweri Museveni akuwa ekifo mu gavumenti okigaana oba okikola nga minisita munnange nalondeddwa ffe ate ku nsonga ey'obwa presidency nkugambye twalonze Kyagulanyi kakati mwekyo mba siina mirembe mwekyo kubanga twalonze Kyagulanyi ate mwekyo tekinyuma ate kugamba mbu twalonze kino nedda eno abakulabyemu potential ekyo twalonze Kyagulanyi naye ndeka mpeereza bannawakiso mu mirembe ndeka bannawakiso basigaze essanyu kuba bannawakiso bonna wogenda mu statistics balonda Kyagulanyi kati saagala ku going against eddoboozi lya bannawakiso babanga balonze omuntu nabanga obuwanguzi bwe bwali azaamanyiziddwa kyemanyi tebaba basanyufu ate kuweereza muntu oli gwe batalonze tujja kusigala nga tutambuza emirimu nga bwe bamusindise mu parliament n'ate ku ekyo bannawakiso balonzaani Kyagulanyi nsaba tube nga tukoma wano
tubenga neyanzanya akadde kano mwebale kumpa mukisa guno nyongera okubasaba na Uganda tusabire kabaka waffe twongere okusabira Uganda okutwalira awamu twabadde jjo mu mazaalibwa gwe bino tebikyali byakugamba nti naye tubeere bagumu ate Uganda tusabira ngane eno Uganda yaffe ffenna neyanzanya omukisa guno webale kujja kutulabako wano weewaawo tweyanzege saagala kusukka waawo kansuubire Honorable tujja kufuna olunaku olulala tufune akadde akawanvu tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba